olw'okubanga beekwese mu kuba nti bayivu. Kakati ebyo bwe byajja ne tuteekawo tooki, yayita mu ddirisa, yasamba eddinisa, bw'asamba eddinisa n'aggulawo oluggi. Kati ffenna tulabayo, tumanye ekiriwo. Kati ekyo tukikozese, ensi yonna bweti bwetambula okukyuka. Oluusi bwe biba bikolebwa mu abatudde wano muyinza okumugwamu amaanyi ne mugamba twatudde kyawedde. Ekikifuula ekyenjawulo gwe kuva wano n'ogenda n'oyongerayo oluyimba n'omanya nti kikukwatako nga munnansi. Ffe abavudde mu kibuga bwe mmanzize wano bagamba nti Museveni mubi, owo omukyalo ogaana otya? Ogaana otya? Eno waliyo amalwaliro. Let's preserve the idea and fight for the idea and remove the problem. Tulwane nnyo okubeera okutambulira ku kirowoozo, tukirwanirire, tuggyewo ekizibu. Ekirowoozo kye kiriwa? Nze kye ndi presentinga. Ekirowoozo kye ndi presentinga ky'ekyokugyawo nakyemalira eggwanga lyaffe lisimbule mu bwenkanya, mu mazima ne mu kugoberera demokrasiya. Tulina amasiga 3 agayamba ensi okutambula ng'etambula mu mateeka. Nga bonna agamba amateeka ga famire nti taata ewaka yalya omutwe, basobola oteekawo nti eka taata bwadda nga mwalidde kyannyanja omutwe guba gwa taata. Bwe basala enkoko, ebirala byonna eby'omunda mu nkoko ebiwooma ennyo byonna biba byani? Kati nga tonnafuuka taata toteekawo tteeka. Kati ffe tulina okweterawo amateeka, ground rules, ti omuntu yenna nga siwa NUP tasala we tuli. Otuula otya mu lukiiko ng'owe NRM alina byakunnyonnyola, ng'akunnyonnyola ki? Ng'ayiseewo okunnyonnyola. Wakunnyonnyolera ayise ku nguudo nnungi, wakunnyonnyolera ayise mu malwaliro, wakunnyonnyolera yazza atya okutuukako okunnyonnyola. Bw'aba teyeesobola, lwaki akunnyonnyola ebyabeesobola nga mwenna muli omuntu atya? Mulina okuba nga temubawa budde na mwaganya na kumerukameruka wadde ng'omuntu mubaboole, mubatyawe. Tetuli mu byakusaaga. Edi muntu eyabadde asobola okuba nga olwaleero yafudde, nakati tetumanyi bulamu bwe gye bugenda kukoma. Ekyamaanyi kye tukoze olwaleero kwe kubeera abavumu ne tujja era tubibagambe wadde omu ku munnaffe ali mukomera. Ekyobuvumu kye tukoze kwe kujja twongereyo emboozi, kubanga naffe tumanyi tuyinza okukeera ku makya nga bambadde ffe. Kakati gwe teweeyibaala. Ate mu abantu abali mu Buganda mulina omukisa kuba bannayuganda nabo balunkulu. Museveni amaze emyaka 4 ng'akola kye bayita divide and rule, takkiriza abantu kukkaanya. Bwe muba mukkaanya ng'ateekamu omuntu, abantu bwe baba bagenda kukkaanya nga Mmengo etambula bulungi ng'agula abataka, ng'abatawaanya nga beetawaanya n'establishment, ng'ayingira mu gavumenti ng'ateekamu abantu. Bwe mukola institution z'ebibiina ng'ayingiramu ng'ateekamu ssente ng'abikyakalanya. N'omuntu n'owaba badde ku level nga mumyuka nga baamuwa byonna, n'omukwata nga mumyuka, n'okwata ekya parliament n'okimuwa mu leader of opposition, yasinga osasula ssente nnyingi, alina budget yiye, tomugambyeko naku na lumu nti empaayo 10, kubanga alina byamanaging, oyagala akole mu bwesimbu okuteekawo essula empya mu gavumenti. Naye Museveni amutuukako, abadde afuna omwaka obuwumbi 4 ate ne bamusiima na $5 million, era n'aba mujega nazo n'azirya. Omanyi Finito oyo, Finito mumanyi Finito abeno mwamumanya, mumuyita Lukaaga. Finito afaanana omukazi ow'omumaka gwe bakolera bizinesi ey'okutunda amasuuti, ne bamuteeramu amasuuti mu dduuka ga $5 million, naye ate n'agwa mu mukwano n'omuguzi ajja agula essuuti emu nga gw'alabanga omugagga. Kati ye Finito twamuwa obwa deputy president ne tumuwa obwa leader of opposition, naye n'agenda n'ayenda n'oli amuwa sweet. Kati eyo divide and rule gy'ateekawo, agiteekawo ekisooka abantu okuggwamu amaanyi, ne bagamba nti ne Finito naye n'azirya
mulina kugwamu maanyi Kyagulanyi bye yabijjawo amaanyi gali mumwe tegali mu muntu mulala yenna gali mumwe abantu abawansi ffe twagaana okukwata essente era tetulizikwata era n'abazikwata ne twabawukana nabo bubi nnyo bo balowooza mbu ffe tubaagala bamanyi n'ogamba nti bejjusa nti simanyi lwaki batwegattako ffe tetwejjusa bwejjusa naye twesaasira engeri gye twabasangamu nga tebatwesembereza twandibadde n'ekinago twakitwala naye baali bankwe nabagamba mulinyiiga nnyo nga mutegedde abasajja abo nabawulidde nti bagenda mu kooti ayiha Mukama Katonda bagende mu kooti ate ogwo Kyagulanyi aliguwoza yekka kuba naye amateeka yagasoma nga Finito yali mu kooti naye olwo olunaku ani alimanya tayinza nagendayo tasobola abalimba abamawulire anazina akumba agende mu kooti tumusisembule tumubuulire byonna bye yakola abantu kuba bingi tebimanyi bingi tetwagala kubyogera twagala kubyogera nga bwe tubimubuuza nga bwe yeetega nga bw'addamu naye omukisa ogwo tusobola kugufuna nga tugenze mu kooti kubanga omusango gwawaaba principle yagwo eri emu omanyi eyagasoma lwaggulo nnyo egamba nti if you want equity you must come with clean hands nizo ow'ebitaano mu kooti nizo ow'ebitaano muki kono njagala omwagala wabanja yambale n'eyakawemba ng'ambe suuti kuba mujja kunyumirwa ow'ebitaano mulitegeera yazitwala atya mugoma soba mu kanzu atiisa nyini omwana oyo twali tulowooza nti ono gwe twaleeta afere suuti nti yasinga naye temulabye Joero bwazanye tabaweeseza ekitiibwa tabalowoozesa nti singa abalala beeyungako kati gwe fumitiriza palamenti ng'omuzindalo bwengutanguwa lubongoya bwagutwa n'aguwa Joero bwagutwa n'aguwa Nalukoola n'aguddiza Kanyike ne Kibuka Moshi naye waali mumumanyi timu weri esobola okukyusa Uganda